Amusubwa mukwanda ina mungi omwagala onywegera bamugana okunywegera wadde akafumito babifuuwa mu ng'ombe ndaba wuuna atandisa ayagala ku kikirikita ayagala ku kikiriki kati omwami bamugamba azimu yayogera teri byakuna annange Niki Munanga musonyiwe muleke oli luli yajja jovu mubimbise jovu kati ono bamugayiza akataago. Okay, Raphael Busuulwa film tutandika butandise genda maaso episode 7 nate twagala kumanya biki ebidirira nagambye tulaba ya bitundu na Williams ku screen Nicholas Oketa nga nekwali nnyo tukyali kunyanjula mulungi Angel nga netugenda mulaba ku mweno filimu yaffe era nga nina Lubega Fiona naye kwali batugamba nigululuma katundu ka 7 ketulaba Bumala Studios tukujukiza okusubscribe nga gwe nalaba sobola okutuusako sinema zaffe ez'enjawulo kakati akomawo baba ovuddeyo mvuddeyo sokolindeko sineerabira kati saagala kwerabira waliwo nga ngamba osibye bulungi tereezama lwaki otuula nga amagere go tegali wansi kuno ko kajalimbira kuko ekirala Beki esente ze ziriwa sente za Beki nja kukubalula nesimanyi sente za Beki kasirivu kati ezibadde empingendo okuku wabye sente za kasi ziriwa bagenda mukyusizaamu ezibadde empi bagenda kuba kasirive ngumi bannange sente za Beki kati kati yogera mangu musente ze yasanzeewo zabadde za transport kati nanditambulidde bwerere gwe baabo yagala nzimba ebigerera b'omukubi kati agamba tyambu zonna nazitutte nenzeetika Beki muyaye ne mulimba naawe oyo baba Beki atandise byakulimba ebyo si birungi ebyokulimba kasirivu wayigadde obubbi emisi esatu ulira lwaki niwe watwala sente zaamu n'empitirivu ziti myezi 3 se yabbiramu n'ez'enju ez'obupangisa ne baba Beki akulimba ezo sente azijjabwa kati kasirivu ono bwaba nga bbe omukuuzi aba mugumu kubanga akimanyi oli omukuuzi ajja kudda yakuule kati yaba amanyi mbu abakuuzi tebalina buzibu mu kukuula bambi so nga oli mu ssebo mubaamu okuyiwa obubengo okuula atagenda n'akusekula digestible paka sente za muno kakati ogenda kumbula sente za muno wazissa oba se kyogenda kiwulira ekimu ku byo ova wano oba nkusiba emiguwa kati tonsiba nze mugandawo kati sente zewabbye ziriwa njagala ozireete sente abanaye kati ate Beki byatandise ebintu ebyo bakati Beki bwati walabye sinabba ku sente kasirivu tonfuula musiru saagala muntu kunimbalimba nnyo kunfuukira kirala kunfuukira omukolooto njagala ombuulire renti wa myezi 3 aliwa renti wa myezi 3 sente ezo wenazijjayo neba nangu nomulenzi apa kiki ekyo ekyavu nyagala okumbulira lumba ekyo oluleetera omuntu okubba agenda alujjanjabe nga lwolumbe lugaawo otanzijanjaba oba otabba kunzijanjaba owedde lwogere nja kukuba amaaso gazibe
kati baba nagenze kati we nagenze omusawo yagambye kati ejaculation kati ate wabeerawo kati kale namugambye asooka ntereezeemu kuba badde banjogera ku kyalo mbu simanyi bwe mwenya abantu balumwa kati baba toyagala ntereere mbu bamutadde akaziko mu mannyo mbu ayagala ne bwamwenya abeeremu n'akannya kasiriivu atandise otunula ng'omwana gw'engo kasiriivu nja kukuba kasiriivu omusajja olwafu kwata oluyi baba lwakuba kasiriivu yaguma kasiriivu omusoga akoba nti mugubbu ne bannange saba mbu yabbye ssente nayitira mu ddwaliro mbu bamukola akazigo kati mbw abamwenya abakazigo bamulabikira bulungi kati akoye okwegomba abali awo ayagala naye abeere nako tuba tuli awo muno kaakati ono agenda okwetegereza yenna alaba kirala kati ate ono ye amanyi asanyukira tashawe wali omuzimu mu nju muno gwakulyetinze illusion baba at a higher level possible badde tuli wano nga mpulira ebivuga nga laddu ye amanyi alira mukyala badde manyi mulamu yanantaasa atazzeeyo banziremu ogenda kukwata ekkubo ogende mu ddwaliro genda odde mu ddwaliro naye kati n'abaamukozeeko operation eyo obuzigo nga tebunnajja oluyimbe bakubye kasiriivu olowooza wandastandi kwebuli tebuliiko kale bye bamubuulira abirabira mu past tense nja kwongera obizuule mu present participle yaliko mumagye ezimpi z'abaafande kuba kati okwo kubadde kukkatira allahumma swalli jalla jalaaluhu ogenda owulira eddoboozi munange nkyanaaba kati wayingira yasooka niyebuuza owange oli ku kintu wakomyo nga nkulira mukwano nonsonyiwa sizze kukulisaayo mbadde ndi mu kinaabiro kati ate oli amwaniriza mukubya akafubi nti oye abadde ki kale eki teyakivaako teyafaayo ng'ayingira ayagala kukwata ku nkata bannange don't make me too nnyo not at this juncture not right no naye naawe mu kinaabiro ogenda n'obeera eyo amusubwa mukwano ayina mungi omwagala onywegera bamugana okunywegera wadde akafumito babifuuwa mu ng'ombe ndaba wuuna atandise ayagala ku kikirikiyita ayagala ku kikirikiyita kati omwami bamugamba azimu yayogera teri bya annange niki munange musonyiwe muleke oli luli yajja jjovu mubimbise ejjovu kati ono bamugayiza akataago wawe kiki aliwa mubikondo kiki zubi no zubinku jamusabula 1-2 teka jabu wansi ajabu njamuwa muwe jabu ne they don't give him a jabu. What is it then? What is it right about annual? Muniga jakuba omuntu just ekiroto ovanga kumusaza gobanga ayina enku wakwatira oba ogenda mu kyomo musezi kumbe taagala mugamba nekitena okay yandi fine kati kumbe nona amukwata kale ndi bulungi
akataago kabadde kinkaliise amadde nja kumuwa muwanze sizanye ebyo amuwa waliwo awataweeka baliwo olinga taweeka ng'omuwa otya nga ye mugabi wa kuno nga omwami oli bulungi terike birooto ebimu bimanye okubanga ebyaddala a dream as coming reality. Efirimu egenda maaso, efirimu egenda maaso. Kati ono aba ali mu ntebe ye gwe olabira empya nakugambye mukanda waayina ekikyamu wulira banawe yakuzuukusiza wuliriza kiro kimukkirizanga okusulanga namwe mu kisenge talina kyamanyi ate ono yamwongeddeko empi okuba kukkirira yakkiridde nnyo. Genda mu buliri wewe kati ate nebake kati wamba kale nno naye genda eri wa muganda wange mwebake n'omuzimu ndowooza gutunula ne gumanya bambi ono kitawe. Ngaddeyo mu tulootwe kaakati kumbe ono yasooka n'atono manye omukazi ono abadde mugezi bbanga ddene yamumaka omuntamu kati bw'akiraba nga kyebase n'atandika okwekombakomba oba ayagala akigwire mavumba gatira kumbe kiraba kitaddeko binoculars kiraba ono alandise obubonero buli obwenyudaba famire ye waabwe tebabangako nalaawo anti bw'agigwamu laba alinga akameeme mwami ogaaya buki bagamba balaba bakuwadde omutima gwe naye naalabika ogulya mutima agaaya mugaaye kiki naabo badde kinaye waki weefulukuta nowakusima golodi nga tebamutumye naye kanunaye kitwaga niye ananga abayaaye mbwagenda kampolampola tosaako sawuni angaye muganda wali eri ye basajja tuwulira ono nasembeza eri engalabi amugaye sebo kampolampola oli yebase kampolampola kanu kampolampola kati yo omukyala agalambule nyala kugamba mazima munange kati mbw alina UTI katuli yali wa kanyanya kati ali wa UTI kati ebya UTI bino ebya UTI mubaamu akayinja keka kyako wafunye UTI akolaki bambi ndowooza abakyere babeera mu UTI tebaagala balumya UTI naye alemesa nnyo mukyalo oyina UTI oba oyina UTI obu kati UTI oyo aleeta ebirogologo kati ekirogologo newe kuba kukisiisiriza okay naye wabaawo obutakuza obw'omugundu obuleetera omuntu okubeera oyisibwa bubi UTI bagamba abasawo you don't even come to closer to your partner. That is another way of saying don't touch me. Ye omwami yeebuuza kiki naye buli kaseera nembaako egamba yaleeta engoma ye naye teyagala genda mu sukulu kwaya. No singing for him, not at all. The other day n'ongamba nti oli muku yamugamba kale n'amutuma ne bikozesebwa
abenga afunamu break kubanga yali talina gikwata nnyo break naye kati tamanyi lwaki kati ate yutai nawe yutai ajja kuwona musawo yagambye wiiki 9 gasiya waliwo wotuukira ng'olaba ekikyalo olinga yaleete naye omuyaya ayinza okubiriitiriza kati yutai ali mu kifo kiwemba siraga omuyaya ayinza okubiriitiriza munno n'omugamba yutai mirundi gyonna bimusobedde ekibuuzo kiri nti biggwerawa kati yeekyangamu essanyu yaggwerawo ddala ewaka atandise okutunula nga landiroodi atannasasulwa nange kintu kino nkiyiiza amagezi ngenda fuba okulanga essanyu ndikuwa munange naye naawe awo bawatulimba bulimbi wateba kati kutulimba bulimbi obutu nakulinda buliza atyo lwaleerirawo obwo bukodo oba ofuuse muntu mubi bwotuyogera bambi naye awulira ayagala naye kale talina wakikwasaganya kati nga amanyi ku muntu gw'oyagala kati kyamusunaasunamu abadde omunyiivu ekyo nakivaako kawulira kakooye kubanga byakalu kasajja kattu naye no n'omuye gw'olimba bwoti baye babalimba nnyo ne babagumiikiriza bayayi babalimba ne bagumiikiriza yamusuubiza ono kumba awulira kati neyeefule yeebase akayayi kano bannange kaagala nnyo okulira amaloboozi ga kwaya ale si be bali mu kazigo kati buli mbalu anti okalaba bano abaakakubye empi baakongedde bulalu kayizigiddemu omuze omulala omuyaya ali wano alengera kati yeefudde student bali lwe lubaawo alengera buli kimu aziga buli ekigenda maaso okay kumbe ono bwedda alaba kati yavayo anyiiza ennyo gwe badde ki ng'osungu wadde bulala netasha lwaki olyamu muganda wo olukwe ki kyenkoze kadda mubuulire ani gwogenda ogamba mulamu ngenda mugamba wamuliddemu olukwe gwe muganda we naye mbulire mulamu kigoba yogerako oyo gwe sitegeera tofaayo gobeera awo okole kyakusiriwala nze ngeziwale n'ojja laba ojja funamu wezimbye ogwo omutwe byonna byokola bikole naye ng'okimanyi olengerwa nze maaso ye satellite buli ekigenda maaso wano akiraba nja kukolako olugambo ku muganda wajja kukuba kati kumbe musajja watu naye alina kyatanaziga bulungi yalowooza alaba kati ono yayingira mu kisenge yali amanyi nti omuzimu yagulaba yekka n'ekirabika omuzimu waliwo abatandise okugulaba abalala kati yasooka neyeebuuza ekikula kyekiriwa mukazi wa n'ebimusobedde embeera gy'alimu naye efuuse yakanyoolagano kaakati ate ye yasooka kulowooza kirala nekirabika Niki
ayinayo omukazi omulala gwaleeta ewaka wano nga taliiwo muganda we gwamanyi kati tudde ewa muzibe omukyalo ono ng'awumuddeko awo kyokka ate okwebaka kwe kyeyafunanga ekirooto byebiseera ebyo nga muwala waakyali mulamu yamuyambanga ng'amuweereza embeera amazzi gakomyewo Soke tugende wa musala be tukuluma. Nalo. Tunagende wa musawo. Tunajja kwa sentezi. Maama ekimbe kyamugwako ne kimugoya. Mami n'ekyasukka omwana n'agamba nnyina tugendeko mu basawo maama. asema Embeera ng'erabika eyitiridde. Kyava dduka n'adda muli. Kati yamugamba maama kanzije. Ndabe kye tusobola okukola. Embeera ng'efuuse endala. Obulamu tebukyuka. Maama obulwadde bumuli bubi. ndo musawo asooka alabe. Omwana yali yayiyiza. Tuleza mama tiwa. Omwana yenna ku maama we okumulaba nga alina embeera etali nnungi afubanga bw'asobola. Kati asooka n'ambuuza naye sente zole. Yafunyeyo gumu 5. Eby'abaana abawala bwagamba nti nayiyiza oluusi aba ayinza okuba balina kye bamuwalampizza n'afuuka bano abasalamala kati tomanya bugubu ki bwayiseemu. Yamugaa gwe sooka ogire ndabe kye nnyinza okukola okuleeta eddagala. Mukazi wattu abadde abirowooza. Buli we yeebaka wajjukira luli omwana we gwe gwali omuggo gwe. Era omwana ye yamulwaniriranga bwe yabanga omulwadde omwana n'agenda mu ddwaliro. Ne kaakati ayina kwewala wabula waayamba. Maziga gakulukuta. Kumba okulukuta kw'amaziga gano. Buli wakulukuta amaziga bw'ati. Embeera yeyongera kuba mbi. Alaajanira naalu mwana we. Bulumi bumuluma. Si lwakuba nti alina abaluma mu nnyama naye amaziga ku mutima gakulukuta. Omwana gwe yayagalanga eyamuweerezanga. Eyamulwaniriranga mu buli mbeera. Akakazi kattu ne kayiya kino ne kayiya kiri. Kaasuubiza maama ng'okubeera obulungi. Kati ssebo obulumi bwa maama amaziga gayiwaga gatuuka n'okukaabya omuzimu. Tasha has become a problem. Kati ono yagamba mukwano gwe Tasha amufukidde ekizibu. Kati maze kiraba n'aganga. Mulira. Gwe buzibu. Ate nkye wari. Kati yamugamba n'ekizibu ekiriwo ye ggwe. Now tell me, if you're not a problem, tell me. Yamugamba gwe kizibu. Obuzibu buliwa. N'amugamba sooka ombulire etabu weeva. Okimanyi. Anti kati tuli mu office. Okimanyi Tasha okuva we yajja ewaka. Kati musajja atunga amubuulirako. Jjukira ono omulundi gwe yasooka okujja baamusenza luti. Siji gwe tukirwe mazima nva Tasha. Omukazi okuva le yajja ewuwe. Nga kijja kitya. Nga kijja kitya. That's the amazima agaliwo. Nzijukira Tasha when she was like coming in during the weekends before you got married. Yajanga Friday. In the evening, Saturday night, Sunday, Monday. Muhango jakumulu n'umuvuga n'umudroping. Baali tebanna bafumbirirwa n'omukyalo oli. Yalinga akyala nnaku za weekend.
kakati ono eba mugamba nti bukyanga omukazi amuwasa tabanga ku kyeyeekolera kitegeeza omukazi waliwo ekirala kyabadde tamanyi. Musajja watu baali bamukirizaamu okugenda kaswimingi pool. Wulira ebintu byakyuka ewaka wali takyalinawo essanyu. Obeera ne girlfriend wo nga musinkana bweru ng'essanyu alikuwa mu bungi n'akuwa essanyu lyonna nga bwe lyetaagisa naye ate kasita atandika okulabika ni omuleeta ewaka essanyu olifunire ng'awo kumukumu. Kati iraba ebizibu ebijja. Yamugamba oteekeddwa okuleka ni ogenda mpola mpola slowly by slowly. That is the point. Simanyi ate wawuza UTI. Simanyi so olindeko simanyi UTI. Kakati mbu abeera ateekawo ebiremesa ono UTI kino kiki byonna byonna abeera alemesa. Exact thing kyekugambye tukwapapa. Naye UTI gye kati yeebuuza UTI wajava. Get here then Namugamba mukazi mujjanje waggaye mulwadde then olyoka otandika olugono. UTI yagirako endu. Naye lwaki buli kaseera UTI naye alinga jjira muluuni wootamusuubira woomufunira. Kati buli kaseera awoza simanyi obugere abukonye omukazi ye bannaye buli wagenda mu nnaku zaabwe ezo tazivenga muuko. Understand. Katonda yamugamba nkyereka gwe olina omuliro era n'amugamba omuliro agusale. Yamugamba mukazi waba mulwadde mutwale mu ddwaliro. Si waliwo ekintu kyonna ky'ogenda kukola. Omukazi alinga akusaasira akuwonya bizibu. Tomanyi nti omukazi w'ogenda naye maaso nga ali mu UTI gwe obulwadde gwe baba gwe babuwadde gwe. Gwe aba agudde mu bulwadde obwo. Embeera y'eno kakati bamuzeemu UTI omutuufu owaddala wuuno. UTI omutuufu wuuno. UTI atuga omukazi afa akutuga takuteko maziga ga nnyina bw'oba ojja kukolola musaayi buli nnyina wakaaba abaleetera bano bizibu. Weetegereze bamukamudde akabengo abadde atulukuka bazzaako kabuuyi nno tannaba awo oli tonnaba ntandikwa butandikwa asobeddwa maama nga ennaku emutta sobo gwe oli mu ssanyu lyo oli mu ssanyu weeyagala n'agamba ojja kukwata ssente ozitwalire maama nti nze nali nzimuwa mwanzitira ssente ala oluyita ddamu. Ddamu oyogere. Nsonyiwa nange nali mmanyi oli wakunsonyiwa. Eno ebakwata mu biwoowoolo, eno ebakuba empi bakusata amatama ebakuteeka mu position. Mwenange bansonyi tewandi kinkoza munange okubalula otyo obalulira bulala wombalulira bwereere. Amubaludde ajja kiwulira n'atema. Mukama ebyo byoliko osaaga n'okusaaga ojja kukiwulira. Ettabu yiino tabu yagudde dda. Firimu egenda maaso. Njagala weetegereze. Twagala tube nga tulaba ludda wajja biggwera ne sinema yaffe eno. Nagambye tulaba episode ya 8 abali ku Bumala Studios tubajukiza okusubscribinga, share and comment. Tugenda gikutuusaako emanyikiddwa nga Gululuma. Era nga twagala okumanya wajja binaggwera zaako ki. Kikundesize.
yatandika okwejjusa olunaku mukwano we gwe yamuleetera ddiiru n'amugaanira ensonga gye njagala nkubbireko nga yakyama nnyo n'agamba ebintu bibadde nga binsiranya bizinesi tezitambula buli kimu kigenda kyekulula kati nina ekirowoozo n'agamba gwe ogenda okuntaasa toyagala mbereeterere toyagala okubeera awo ng'oli mu mbeera yanaku nga bakyali mu kyalo n'agaa toyagala ove mu kyalo ogende mu kibuga babaawo okuvuga emmotoka ez'ebbeeyi ekirowoozo kyendeese mbadde netawa omuntu nga mbeerera banoonya embeerera bagenda kusaddaaka muntu ne naawe biki by'otandise oyagala olemere mu bwavu tonabukoowa ekyabwagala mbukulekera obwavu owulira bulungi saagala obeere ng'embeera eno gyesibako ate nga gwolina eddagala lyaffe embeereri nze ndaba eddagala lino gosolo tutaasa ne tuva mu bumbeera eno kati omuwala ye tukoze tutya ndansirina muwala njagala mujanda kambe twendekera bisagala bintu byosumula bizinesi nze nkusuubiza omala okukinkanyabo omala okutereera bintu byo kimu ekitalo yamugamba ebintu ebinaatereera buli kimu kijja kuba kiwedde kati munne yamusuddeya nnyo babe nga bafuna omuntu w'okusaddaaka kiki kyowagala kunyingizamu ndaba bwoti embeera simu n'agamba naye kennyini wenkulaba tuli bulungi obulamu bwaffe butuuke naye olinga atayagala mbeera yaffe kubanga etereera tulina okwevugako mamotoka tuyitibwe abagagga oba baboosi tukulidde omanyi waliwo emyaka gy'oyitamu nga tonnafuna ssente kati addako ziba za bubi ze nkubuulidde munne ng'amusudiya ng'asooka amuwayo amazika awo omanyi ddiru yonna buli ajanjula ng'akozesa ssente akaaba obwavula bazaleese ogambye twetaaga muntu nga mbeerera bwefuna ssente ebisigadde bireke genda oleete omuntu tutereeze mangu nnyo bwe tulina otutereeza omuntu tugire bugizi tuti ekyo tukiveeko ulira kirabika omuwala mulina kati yajjukira mbu alinayo omuwala ngenda mukufunira yamugamba ngenda kumukuleetera ojja kumumiikirizaamu n'amugamba naye si byakupapa akikolera mu ttayima yamugamba alina okuleka ng'akitwala mpola nagose twagala okutambulako nga basibeya bonna ekintu baagala babe nga nabo ssebo nno embeera gye balimu yeeyo yabijjukira eyaleeta obwetaneetaano yamuziba amaaso zempi kati zasasulira bamugambye atwale emitwalo 5 agenda gijjawa agitwalire muzibe namwandu oli maama waani wannaalu mukazi ennaku yamukuba ye muzibe ye namwandu yafiirwa omwana we katonda yasooka neyebuuza wawe agenda okitandikira ogenda otya ewa namwandu n'omugamba nkuleeteddeyo akasente kakigwani kyova olaba yeebuuza tamanyi waatandikira waliwo ebintu ebimu ebijjanga ogezesa ne bifundikira ng'emiggo kaakati ono ogenda otuuka mu ofiisi nga Niki mulamu maama ne mukwano gwe Warren Niki Kapoti Kawogo Safari na muzigo basaddaaka bantu kati abantu abafuba baba beetoolodde buli wamu yala anange ebirooto ebyamusitukwa nabyo kirooto kimujjidde nga esimu gwe kiti kinaawe gwe
munange nakyenjagala okugamba sooka ombulire ekyonjagaza onojja twogere oba toyogere naawe nkoyo okwegayirira Natasha saatonyingiza mu bintu byebyo by'emizimu ebyo ndekasi ebyokukulaba sebo negaana weerabidde ni gwe wanteeka mu bino tobinzizaamu tonteeka mu bintu ebyo nabivaamu ye yagaggawala yateeka munne mwatapata kati amwejjaku oganye nja okubyogera owulire tuli ba mukwano naye sijja ffa kisiiri ng'oli awo oseka jjukira n'ono atandise okufuna ebirooto byatategeera kati kyabadde awumuddemu akaloose Niki Kaputi aloose Niki Kaputi Tasha kati Tasha asaze bamulekera omugugu naye aguzze mu ngeri ndala kati ukole kikale akakanye embazulu emuweddemu n'amampati kati obadde oteesa ojja kuzoola atandise okuzoola eswi ebintu bikyuse olaba ogaana kunyuma ng'oseka okigezeeko ng'okaaba ekyo kye bayita atapata kiki ekigenda okuddirira kyetugenda okulaba mu episode ey'omwenda eno naye bweyitobera bise akuume